Yakobo loko lyolanya Umora mirembe Mukama akusonyiwe ebyakusobako abantu bacholi mwenda mugume banaffe Mukama bwatyo bwageze mugume mikwano famire yonna mugume Mukama bagumye na mwandu ne bamulekwa sako n'abazadde bamemba ba palamenti namwera mugume Omukama mumusabe abagumye emyoyo namwena bana Uganda banaffe mugume kitalo kyolanya waffe bambitazikawo ekyaleero nga tuli mu kubanga tusoma ekituuti ekisemberayo ddala bambi omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'uuna ummula mirembe Allah akugaziize ekkaguliyo yeffe banyubizonto nga bwotulaba wano tuli mu nnaku tuli mu nnyike olw'okugibwako ekirabo kya sipiika waffe tuwagira bannaffe abakatanyira property consultants bano basangibwa walusubi ku luguudo lw'enyinyanga akabeera mawojjolo bakugamba balina poloti enteeketeeka obulungi balina ettaka oyagala kukola faamu gendayo munange bajja kuwa ettaka eddungi genda ne ssente tono z'olina bo bakuwa ettaka gwe tofaayo ojja kusasula mpolampola gende walusubi ku mukono gwo ogwa ddyo mu katawuni wennyini waliwo ekizimbe kalina kiwanvu era kyekirimu kiri building ojja okusanga bannaffe abakatagira property consultants balina ennyumba ezigweredde ddala balina n'emmotoka oyagala etambuddeko oba mpya gendayo mu bannaffe abo bajja kubanga bakuwa kyoyagala brand shoppers bali kabalagala opposite American Embassy bagamba balina engoye z'abaana oligino ennungi eziwedde emirimu oyagala nnyingi oba lumu gendayo bajja zikuwa oyagala gomesa ennungi oligino oba oyagala ngato zino z'abaserebu gendayo yeffe banyubizonto abakuweereza nga bwotulaba tunyirira tetulina ttabu tulya bulungi leero tulidde ebijanjalo n'omuceere omuwala n'olibe bagufumbye ne tugulya ne tunyumirwa kwegamba tuli bulungi tetulina buzibu bakuba eriso kubanja ogedde bye tulidde ate oli munanga akyali oba ebityo biba tusiima ekyo Katonda kyabatuwadde YouTube channel eyitibwa New Bizonto ngambye New Bizonto tajja batokangamu yadde tuli mukuzika nebangamu walayi babi walagamba takuba bannayuganda mwenna mutwegatteko ku kituuti kya leero ekisiibula olanya omugenzi olanya akoze byakoze mu kabanga Katonda yamuwadde ku nsi bwasipiika 12 abakatuula ku ntebe ey'obwasipiika olanya amenye likodi ye sipiika yekka asinze mu banne kutuula mu ntebe akabanga akatono ennaku 3 zokka zamaze mu ntebe sipiika wa Uganda yasookera ddala John Bowes Griffin eyali omuzungu oyo yakwata entebe mu 62 yagimalako mwaka n'awumula buwumuzi yafa luvannyuma nnyo mu 92 eyo kabbiri ogwokubiri oyo ye muzungu sipiika owokubiri eyali omuyindi Narendra Patel mu 63 eyo teyalwako nnyo yakolera nnyo bote yakwata entebe n'amaanyi mangi nnyo yaye yalangirira Uganda okuba lipabuliiki anti jjukira omwami Kawenkene Milton Obote yakuba olubiri lwaffe yawaŋŋangusa beene ku mulembe gw'ono kale n'omuyindi ono yagenda mu byafaayo ye yali supiika ng'Obote awemuka atyo omuyindi ono era naye yafa mwaka gwa 2001 na 16 Desemba palamenti y'okusatu eyali eya Profesa Edward Bantanywaine Edda Lugumayo oyo akyali mulamu Mukama akyamukuumye palamenti y'okuna eya Francis Butagirira naye era waali nnyo Mukama akyamukuumye palamenti y'okutaano eya Mwami Museveni ne Moses Kigongo nabo bakyali balamu ngeri bannange okubasabira lwaki tubasabira osobole okuwangaala kola tugende kola tugende musajja James Wapakabulo ne Francis Ayume mu palamenti ey'omukaaga nabo bakola bulungi kyokka bonna baafa mwaka gumu James Wapakabulo yafa nga 27 omwezi gwokusatu 2024 yazuukuka afudde yafiira mu buliri yagenda okudda eggulu nga mufuwa jjo yafiira bugoloobi awumule mirembe naye enfaye eyali nyangu nnyo Francis Jowashayume naye yafa bw'atyo ali kabenje kakola gulwayiwe era enfaye teyali nyangu yadde waliwo ebibuuzo nakati bikyaliwo ye yafa nga 16 omwezi gw'okutaano 2 enaawo awumule mirembe Edward bambi Kyewanoka misantisaamu waffe palamenti y'omusanvu Mukama akyamukuumye era n'omunaana y'omu era yali y'omu waali mukyala Kadaaga Lebeka alitwala yajja n'oy'omwenda saako ey'ekkumi bambi naye era akyaliwo Mukama akyamukuumye ey'ekkumi n'emu yeriwo kaakati
anti ebadde eyo olanya kati ya mongi olanya awumudde awumule mirembe nga tuziika olanya tusabire ne banne abasooka okufa awumule mirembe John Bowes Griffin rest in peace Narendra Patel rest in peace James Wapakaburo humula mirembe Francis Ayume humula mirembe Jacob Lokole olanya humula mirembe otuuka mu ggulu tegeeza Katonda Uganda nkambwe lopa buli kimu gamba Katonda asindika bamalayika komewo Uganda bataasese eno naye bw'abanga ajja tebayitegera moja waliwo abatulukana abalina emmundu mwe be babba ente naffe tubiwulira olanya bambi bw'otuuka mu ggulu eyo tegeeza Katonda kyette mulingi wano jambi yabizeemu ensangi n'ennansana yavudde e Masaka bikomyewo mu kibuga tegeeza Katonda olanya amafuta ge yatuwa just kugwerere eno bagatunda ate nga mazima bagaseera nnyo nnyo olanya bw'otuuka mu ggulu eri Katonda yopayo Putini yeefudde ekirala akuba Zelensky ng'akuba akaana ke olanya bw'otuuka n'olaba ku Katonda kulopere obubbi obuli mu Uganda ettaka balibba eggwanga balinyaze lyonna ozi n'ekisembayo tugambire Katonda ataase Uganda agiwonya ekizibu kubanga kisusse Katonda mujjukize ekizibu kya Uganda kikyaliwo nnyo bambi mujjukize ajjukize walumbe ayiteko ewaffe atwale ekizibu bannange covid kizibu kinene wano mukama kituwonye kiddeyo gye kyava bambi olanya n'opayo n'ebirala naawe byolabye owadde omulamu teweerabira kugamba Katonda amazima nti mu nsi Uganda bagenze bamuwamba abantu be yatonda n'abassa ku nsi eno waliwo ate abeewa olukusa ate ne babatta gy'oli be babatonda Katonda kitunulemu tukaabye ebbanga kati Mukama vaayo olaga amaanyi go okyali omulamu oba ne Katonda bamuwa enguzi ng'ali ku sayidi eri bannange nedda Katonda oba walya n'osirika lumooti ate tugambe ki lwaki osirika nnyo bambi vaayo laga ku maanyi abasumba bafa bamasheke bafa Uganda yakaluba olanya loopa bw'olaba ku walumbe omukuwa akaama najjako e Uganda waliwo bye yeerabira ajja bikime ajje mu Desemba olanya tukikusabye bambi teweerabira mula mirembe tulisisinkana wetufa wetufa byonna tubireka wetufa tugenda feka feka osavinze eggwanga lino haleluya osavinze bulungi awatabadde buzibu bwonna n'obuzibu obutonotono bubadde webutyo webutyo naye bibadde bwebityo weewummulire haleluya wetufa wetufa byonna tubireka wetufa tugenda feka feka obuwumbi bwogeze kuggwe tetubumanyi muwendo haleluya ne tebubadde n'amakulu kubanga tebusobodde kuzza bulamu bwo tufiiriddwa omuntu ne tufiirwa ne sente jiba nange wetufa wetufa byonna tubireka wetufa tugenda feka feka taata we yalwana n'asooka ayogera n'agamba nti bwali butwa bwe bwakutta haleluya yagenza okugwa nga yeesiise nga ffe bwe twesiise bw'ati neyeesiinga musajja wattu n'abomba mpolampola bw'ati